Nkulamusizaako nnyo gwe asinzira ku Yugi Update TV gwe munankyukakyuka yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza. Kaakati nno South Sudan teddaawo ne yeeyibaala ng'erowooza nti okukyala kwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu ggwanga lyabwe oba okukyala kwa Nakyemalira ono mu ggwanga lyabwe kwanditaakiriza civil war, olutalo lwe tuyita olw'omunda okubanga lugenda mu maaso. Jjukira nti nno emabegakaawo South Sudan yafunako kye bayita civil war. Olutalo luno olw'omunda ne lugenda mu maaso ne lunyiitira era lwamaliriza ng'abantu 40,000 be baluguzeemu obulamu mu lutalo olwo. Naye byonna byagenda okubeerawo nga mwami Yoweri Kaguta Museveni waali ng'era bagenda mu maaso n'okuba nga bayinamu ensonga ez'omunda era nga bebadiployinga amagye okusobola okulaba nga bakuuma. Kyengezaako kulaga nti mwami Yoweri Kaguta Museveni yava dda mu ntalo zonna ezizibaawo zeetegereze nnyo nga bajja badiployinga amagye ga Uganda okugenda okutebenkeza eddembe eyo. So tolowooza nti okusitula Nakyemalira omutwala mu ggwanga erya South Sudan kirina kijja kyusaako oba kijja kutangirawo civil war. Luno olutalo lwa munda ng'omanyi waaki Riek Machar baamusibidde ku house arrest ate n'ateekebwako amagye ga UPDF nga ge galina omukuuma okubanga talina fulumanju. Jjukira nti n'obuzibu bwa mwami Yoweri Kaguta Museveni b'opposition bonna engeri gy'abayisaamu kubasibira mu maka gaabwe kati laba Besigye ebbanga lyakamala mu kkomera naye nga bagamba amawulire galaga nti alangibwa bwemage. Tewali bujulizi na bukakafu bumala ku ki kye bamusibirako. Kakati era y'engeri y'emu Riek Machar ono yandibanga ensonga ezo tetuzimanyi nnyo naye nga ayinamu ensonga ey'omunda okubanga olutalo luno lufujjirira era lugenda mu maaso n'okubanga mwami Yoweri Kaguta Museveni ayagala okuba nga alemezaako omunywanyi we Nfanfe Salva Kiir asobole okuba nga agenda mu maaso n'okutwaza eggwanga lya South Sudan mu maaso. So kino kyenjagadde okulaga nti okukyala kwa Yoweri Kaguta Museveni mu South Sudan n'enteeseganya ezaagenze mu maaso tekitegeeza nti nno kigenda kutaakiriza civil war, kuba luno olutalo lwa munda bali abalala bo batuli bwe tuyita ba White Army abalwanira mu kibinja ky'abavubuka saako n'akabinja ka Riek Machar bo tebakimanyi olw'ensonga nti nabo balina reforms zaabwe zibalwanira, balina bye balwanira, balina ebiruubirirwa byabwe. Kati sirowooza nti mwami Yoweri Kaguta Museveni ajja kutindiga eggweno agenda ategeerere bali abali mu South Sudan. Gwe tunuzaako abiri ojja kulaba ekinaddirira. Jjukira luli olutalo olwaggwa twayita civil wars olw'omunda lwafiiramu abantu abawera 40,000 era obulamu bwabwe tebaalutonda. Kati na luno tululaba nga lusituse lugenda mu maaso. Simanyi gwe olowooza ku nsonga eno naye ng'oli ku Yugi Update TV gwagala otwengako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe osobola okujja mu comment section oteeseganye wamu naffe. Mbaagaliza olunaku olulungi mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel
buli wo subscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbebazaamu akensuso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanema kubanga otwegattako nga oliko gwo atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikonamu ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli wo subscribe nga kitegeeza oba ogenda kubanga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okubanga otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobole okubanga ofuna notification message. Buli wokona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbebazizza ekyensuso nammwe abajja mu comment section mbebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza. Kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu akensuso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwe ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti nno twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki
enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi obanga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.